President Museveni. President Museveni ne Bobiwine ani asinze okkola obubi banna Uganda. Anti kakati bogerageranya banga de Museveni yatufugiddemu atukoze bubi nnyo. Naye Bobiwine singa engeri gyatukozeemu kati singa omwongereyo emyaka emirala 2 anaaba asinga munne. Ona musinga olw'emyaka emingi. Museveni wawuliddeko nga avuma member wa parliament ow'ekibiina kye. Wawuliddeko nga alina ne gwagamba nti walidde. Wamuwuliddeko. Agumire eyo mpola. Ayagera bali kubanga ono alya n'oli alya yemere ekola ki? Bana Uganda banoonye omusolo nga tuli mu kufa. Wulira kakati gwe mubadde mugunoonya myaka 4 mbadde mugunoonyezaani. Ano Omuganda yali afunyeeko milioni 5 ezaawamu ne bazoogera nti yazifunye. Tebazoogera. Ati kati anayogera olowooza Mpuuga yasoose okufuna ku kasente. Bangi bazifunye. Bansi bazifunye. Negwe leka kwefuura paapa. Kwefuura omukatulika kusinga paapa. Okiraba n'otandika okugamba gwe toyagala naye nga tukugamba gwe z'ofuna ng'obadde towaako bano. Miliyoni ya dola emu erimu obuwumbi 3 mu miliyoni 8. Miliyoni 8 kati waziwaakwani. Bwezwa zaali dola biliyoni 4 waziwaakwani. Kye twagala tubuuze ekyo waziwaakwani. Bwebanga size ezo zokka ng'ofuna eza gavumenti eziva mu gavumenti n'ofuna zino ze baasasula eza iPod n'ofuna zino ze baasasula nga beesimbawo n'ofuna eziva ebweru zonna abano ab'ebweru bonna baleeta sente tolina gye waayanjudde eri abantu towaayi nafuna zino ne tusolooza mudda tetukugamba tozifuna nedda kubanga wali mugezi yali mugezi obasinga okuva emabega wali mugezi wagenda okuyingira ebyobufuzi nga n'ennyumba ogikoze eki watundanga enjagayo gwe ne Kayihura ate kati byakuja ajo yatati yagitundanga yali agent wa General Kayihura ne General Sari nga bibatunda enjaga n'ebige by'obugaga ebirala nga yabibatwalira ebweru era ne bamuwa n'emmotoka ino tundura ye alina kaadi yaayo. Tundura yavaawo eno gye batira mugundi Kawuma yali alina kaadi yaayo. Tundura bagimuwa yali ya Muzaire bagijja Kongo. General Kayihura yagimujja Kongo Muzaire talina gunda agitwala ne bagimujjako ne bagiwoolu aleeta ebipapula byayo biraga nti ye mbokirabo ati ffe enkolagana y'oli ne bali engeri gy'otukozeemu ffe twakwesiga n'ebyama ebimu ne tubisirikira nze Bobiwine baido sirina buzibu naye nze ng'omuntu nze amanyi nali ngenzeeko mu maka ge naye yali antuuseeko ku mulimu nemuwa ku sente nali nkuteko miliyoni 10 ze Tugume nga nkyali bulungi nensi wa Bobiwine yeegaana nti sizimuwanga miliyoni ng'okyakola mu Palombooti agenda ategeka ebivulu bye sizimuwangako tanumbanga mu ofiisi yange najja n'azinsaba nenzimuwa nadda nazimusaba zinzirize yogera niye mwenga mukolaganye nyine Bobiwine kuve mabega nga tanabeera kyali nga ye ghetto president nga buchaman omulema nabo omulaba nga ye vice naye n'azimba amakama tagibona wali era nze bwe yajja mu ofiisi namugamba naye vice waaliwa n'aŋŋamba nti vice oyo ali eyo vice talina kaalina ate ng'alina ki yali asole n'akulabye mu muzigo nga kinnuma namubuuza nze bwe yajja mu ofiisi yange nemugamba naye muno vice wo n'abanga talina waali okitegeera kakati mu mbeera eyo twetaaga omuntu mulamu leka kwefuula nnyo omukatuliki okusinga paapa n'otandika okugamba banno nti omuganda muno omukatuliki muno afunye just miliyoni 5 ate nga ne banno bazifunye bali abaazifuna abawaabwe nga teboogera muleme okutogera baganda bannammwe ekizibu kya wano omuganda wano taagaziza muganda munne buli waalaba ng'ogenda kuvaayo ng'akutema enteega agalodde emabega leka munno afunye nawo bantu bameka bali ku opposition abafunye ku ssente kubanga waliwo obukadde 27 bwasooka okutambula ku Easter babawadde obukadde 10 okugenda okulya Easter na buli kimu kyonna zirimeka bw'obala miliyoni 2 ziba ssente meka buli mubaka mpitirivu kakati baziteekawa bw'oba wabajjako miliyoni 10 gwewafuna meka mpitirivu kakati mwe bannange gwe mwagala abantu bakole ki buli bw'oba ogenda ebweru vice wandi gw'ogenda naye wagenze naani kati omwana naye Katonda amuwadde Mpuuga ofiisi ye badde efuna obuwumbi kumpi 4 abadde tamujjaako badde 13 omwaka abadde tamujjaako akawumbi ne kadde ewuwe
oyina obukakafu ate nze kubuulira bino byenjogera mpuga abadde akwata akawumbi ne bakatwara yatuuka okubabuuza n'abagamba naye temumpa accountability nze mpeeyo nti accountability kubanga sente zalina okuza accountingira nze kankubuulire waliwo ekigenda okujja bano abaana Rubongoya Katana Nyanzi Bobiwine ne bane n'abalala waliwo ne Flavia n'abagabe ne Aisha Kabanda n'abalala n'ebisekezi ekiseera kijja kutuuka basimbibwe mu maaso g'omulamuzi okunyonyola sente z'omusolo engeri gye babadde bazikozesaamu ekyo no kikubuulira kiyinza okutwala emyaka 10 naye bagenda kusimbibwamu ne bye baguze byonna Nyanzi tazimbye matiribono akora mulimu anti akora mulimu ki kyamaani Nyanzi akora mulimu kyamaani waaki wekamoja kale kabeere kyamaani wekamoja ali biraga ensi nti munaye sente nazijanga mu kubeera kyamaani wekamoja bwekitegeera nze nkubuulira amazima era President Museveni oluvaako ye yeeteeseteese era mutandika okumulaba kati ekintu agenda kikwasa mutabaniiwe era ye opposition number 2 era bw'anaaba avuddeko muzukulu we oli nabagamba agenda kuddako ebyo emyaka 10 munaaba mukyaliwo ate kakati anaaba abasaasidde nobwayagala akikwasa sale wano osobola omuwangula gonga yaze hati muri awo muri mu kusengura abafu jjajja eyagula eka 10 n'azireka wano e Kampala mu musengudde katatuse nakasongora Yesu bw'akomawo n'azuukira n'asanga ali nakasongora ne bakolera ki kyovula emirembe tegiri wano mu Buganda teri muntu asengura abafu taliiwo hati mwe bye mukola byonna mu bikole abali ebweru mukole bye mukola mutegeere nti embeera gye tuli mu katimbi tunoonya gye tulaga tetulabayo n'ekyagulanyi talina maanyi gawangula Museveni ku luno talina ate gali wakati ate amaanyi gamugweredde ddala bwe yagenda Hoima yajjayo obululu bumeka mu by election bwe yagenze egindi yajjayo bumeka twajjeyo 727 si katono tusembe tubadde bakubiri mu kusemba twabadde bakutaano abantu mukaaga twali katono tusembe ambalamusiza nnyo abalungi abalaba emikutu gyaffe gino ne mbeebaza bannange okubeera nga mutuwagira buli lunaku olukya ne mutuwagira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala abalayikinga abaviewinga abawa comments mwenna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tubassaamu ekitiibwa kubanga singa temuliiwo ate naffe osanga tetwandibaddewo naye bwe tukola shows zaffe zino nammwe ne mubeerawo ne muziraba tuwulira essanyu nyongera okubeegayira n'okubasaba nti bannange tuwe comment eziwa amakulu okusinga okuvuma buli bw'ovuma tekirina makulu naye ate bw'owa comment esomesa omuntu omulala n'abanga oluusi abadde tamanyi naye comment yate oluusi n'emuzibula amaaso kiba kitukolera nnyo okusinga okuvuma kubanga ate naffe mu comments zammwe mwe tujja ebibuuzo bye tubuuza bakulu bano be tukyaza ne musanga nga muli satisfied n'ebyo bye mubadde mwebuuzaako so nandirowoozezza nti ekyokuvuma tukijjemu tuwe buwi comment ezisobola okuzimba omukutu gwaffe ate n'okulaba nga tugenda mu maaso n'okuwabuligana n'olunaku olwaleero nze ne mukadde waffe Gideon Tugume omusajja munnabyabufuzi nnyo omusajja wa Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakkiriza n'amuwa akataka wano Namavundu n'azimbako ennyumba ate n'ekyabazinga nakkiriza n'amuwa omukyala kale olunaku olwali bwe tuzze nga tuzze okwogera ku nsonga ezibaddewo mu ggwanga mukulu Tugume mwebale nnyo mwenna abaweereza ssente ezayongedde okumujjanjaba mwebalire ddala nammwe abatannaba kuwaayo muweeyo ku lw'obulungi bwa munnabyabufuzi munnaffe tulabe nga tutambula bulungi mukulu Tugume nsaba obuuze ku batulaba abatulaba abalungi n'ababi mwenna mbalamusizza kubanga mulimu abanvumye nze zisinna buzibu nakunvuma era nze njagala muvume mwabavumi abali ku mikutu kasita mulaba mwe muvume naye nga muwuliriza bye twogera kubanga okuvuma kyo kya butonde ng'oli yasobola okuvuma nze sitya kunvuma nze nange era tulina n'olugero oluganda olugamba nti ekivumo tekimenya ggumba nze gwevuma oba nze Tugume olunvume kyenkana wa nze nabonaabona dda nze tewaliwo kyesimanyi tewali kyesimanyi tewali kivumo kye batakuvumangako onvuma
n'okola ky'oyagala bankoze buli kimu kyonna bakubye emiggo bakusibye ettofaali wansi banfumisa ebiyiso bankoze batya bankubye amasasi nesasi bali nkubako mu kugulu nkujjukira bulungi ati nze Tugume oŋŋamba ki mpise mu ddundiro ly'ebisolo nga empologoma ntundugana nazo bweziti nezintunda nempitawo nze onsaagisa nze Tugume naogamba nti gonvume onkole ki toyina kyoyinza kukola abavumi mbalamusiza abasebo ne banyaba abavumi mwebale mugende mu maaso muvume ate mwabatavuma namwe mbalamusizaako nti musibye mutyano basebo ne banyabo bino bye twogera mazima twogera ebituufu omuntu asalewo kyasobola okusalawo ate namwe muleme okubeera awo ng'omuntu tolina ayogera n'owulira n'osobola okusalawo oba oseka n'osekamu oba onyiiga n'onyiigamu buli lw'onyiigamu omusaayi gwongera okutambula mangu n'okusobola okumanya kye kyolina okukola so n'olwekyo ffe tujja wano tubanyiize tubasese ate tubeeko ne bye tubawabula abaagala okuwabulwa muwabulwe abataagala mugende mu maaso naye ekiseera bwe kirituuka olimanya n'ogaa nti omusajja ayogera kino akati abantaddemu amaanyi okulanga eddoboozi ettandise okudda mwebale nnyo mwebalire ddala bawe kanamba ako abe Dubai munkoze bulungi bawe namba eyo kubanga baŋŋamba mukulu Tugume atuwe namba ye tumutereka akasente akamwanya naku zino kamuswaba era abantu gye bali bali kujebweyebwe mbeera sino bampere namba eyo abali ebweru kanji bawe osanga banankubirako akasimu oba kumpereza kameseji ate abamu ate era bakuweereza kameseji ate nga bakusolooza abawano olufuna enamba ate tuweereza ogamba omuwejjero osolooza ate nga nabo bakwetaaga kakasente kataba naga nti munaye ndi bubi waliwo omukyala yaweereza naga nti maze emyezi 6 nga ndi mulwadde ndi bubi konsa ate gwe tompulira nze nga nalwala dda nange gwolaba naye akati era namusabidde Saara asobole okuteerera kanjibawe 0772 42 82 74 era amanya ga Gideon Tugume kwigamba omulwadde ng'asaba omuyi oli yabadde mulwadde naye ate ng'asaba gwe omuyi Gideon Tugume ndi muzukuru wa Zino Rumuri ndi muzukuru wa Benda ndi muzukuru wa Rwabutomize ndi muzukuru wa Andrea Gakyaro banzaara entuŋŋamo eruhama ku kyalo Mijera emijera ekyo ekyalo kiri mu town council kati kakulu town council mu Ruhama awazaliwa mukyala Museveni yenyini ye constituency eyo era nsalira ddala kati newo baaguze ndowooza omukulu gyagala ate okuddamu okuzimba okudda lwakitula agenda kuvaayo ndowooza agenda kuvaayo akomewo waliwo ettaka lya kitaawe Kaguta we yali yagula mu kusooka we yali n'avaawo ne basenguka kakati ate yazeemu n'agulawo Nyaburiza yaliguze waliwo abaali baaligula kati yabaguze bonna Nyaburiza era wakoma bw'ati ate wentandikira eriryo weritandikira kubanga eriryo ndijjukira liri ku lusozi naawo wansi wonna waali omugga awo wenyini awo kati n'olwekyo nze awo we banzaala era awo we batuziika bajjajja bonna benkugambye bawera jjajja beemanyiiko bali 7 awo entuŋŋamo eruhama era awo wendi awo nabagamba nze ndi musaayi mutabike nze tuviira ddala obusibuko bwaffe tuviira ddala Karagwe Karagwawe biseera ebyo yali kyali kitundu kya Nkole Karagwawe yali bwali mu bugabe bwa Nkole era twava awo wenyine awo ku Lake Victoria awo kakati kiri mu Tanzania naye luli yali ebugabe bwa Nkole abazungu bajja ne bakola demarcation nekiddeeri era bajjajja ne bajjajja basibukaawo ku Lake Victoria side awo era mulimu tribe oba oluganda olusinga obunene mu Tanzania babayita Abasukuma era obo balaba beeru nnyo balinga bacootacootera nammwe kwe kufeeka abeeru bajjajjange bonna ne jjajjange asembyeyo jjajjange Andrea Gakyaro yali musajja mweru nnyo ate taata we yaani taata wange Francis Karegeya yali omusirikale wa UPDF byonna yatandikira ddala mu Gobote yatandikira mu Gobote kuva eri wansi era ye yagenda mu 1974 yaleka nga sinazaalibwa nga manga ali lubuto n'agenda ne Museveni ne bagenda e Tanzania
n'atendekebwawo ne bagenda e Mozambique ne bavaayo era barumba barakisi ey'Embalala ey'Embalala basooka okulumba ey'Embalala awo era yasigala ne Museveni babiri era yali amanyi okuvuga emmotoka kitange kubanga ali mu survey yali yasoma ebya survey era yavuga loore yatolusa Museveni okumujjaawo era ne bavaawo ne bagira okutuusa ye bwe yafa engeri gye yafaamu sinza gikugamba naye nga naye yafa Mukama gyali yamanyi oba ali mu ggulu gyali yamanyi kakati awo wetubadde kakati mukulu Tugume ensonga oziraba mugageera bulungi bantegedde bantegedde bakutegedde kubanga mange ye mukiga mamange yali mukiga ngava eno kulukungiri kamwezi wali erukiga kati barukiga naye kamwezi eri awo mu nsalawo ne Rwanda awo mukabari museere naye kakati eri mu Rukiga county era bakojja bonna we bali era obutambi buno obumu babulaba ne baga nti twazaala omwana eŋŋwaŋŋuli bakojja bonna Reverend Tusime nayo ba Uncle Charles nayo ba Uncle Mugumo wa polisi nayo ba Uncle abalala Uncle John J bali eyo kakati eno fe wali bayitangayo mpororo mpororo awo entunga maawo mao navaayo nga nkyali muto nkulidde wano Bwakabaka bwa Buganda wavaayo ng'okyali muto kubanga nze nakulaba ng'okyayambala mpale nyimpi nakavaayo n'emyaka 12 nenzijja wano nakamalawo emyaka 37 ekitegeeza wano w'osinze okuwangaalira wano era n'ebisinga byonna wano mutaka lya Ssaabasajja Kabaka era nze n'okuyimba ekitiibwa kya Buganda ekyasooka nga tuyimba nga batikira Ssaabasajja Kabaka walina Galabi nali mukwaye yayimba ekitiibwa kya Buganda kiki nze nyimba soprano nyimba soprano era abalaba ekitiibwa kya Buganda ekyayimbibwa mu matikira ga Ssaabasajja Kabaka Tugume mwoli Tugume nalimu naye Tugume wenyigidde nnyo mirimu gya Ssaabasajja naye kubanga ne CBS lwe baagijjako nakulaba wagenda mu State House ne bakayibaana ne baani nnyo Ssaabasajja Kabaka nnyo nga bw'okiraba era nze emirimu gya Museveni nagivaako kati ngenda kukolera Mengo essaawa yonna nze nyingira Mengo awo Mengo banaakuwa oba tebampadde kati nze ndi kaddeyideyi wa Buganda nkola emirimu egy'enjawulo egitalina nti oba ofiisi wano kasita mba nkolera Ssaabasajja Kabaka nze nali yampitako ku mazaalibwa ge emirundi ng'ena neŋŋenda nankwatako mu ngalo Ssaabasajja Kabaka mugamba ki tolina kyemugamba ati abagira bye bagira bagire naye nze ndi ku Ssaabasajja Kabaka nze ndi ku mutanda ate ke bagenda eri ne bajjako obugabe bwa nkole kubanga ffe twagira mu layini eyo ey'obugabe oli mulangira kakati nze eno nze nina Ssaabasajja Kabaka wange ate tokyalina kyobanja kakati olunaku olwajjo wabaddewo akasattire Masaka nga kigambibwa okuba nti n'omuganda wa Mufumbira babadde bamuli bubi nga bamugamba nti no mwagala kwonoona mpuuga ebyobufuzi obiraba bitambula bitya mukulu Tugume yennyini omanyi kankubuulire ffe ekitutuusiza wano n'okuba nga tusobodde okukula kutuuka ku myaka gino mazima n'obwenkanya n'okukola ebirina okukolebwa ng'abasajja abakristaayo naye abaana b'ennaku zino badda ku bantu abakulu ne babavuma tebakyalina kitiibwa kye bawa abantu bakulu era abantu abamu obalaba ne bavuma Mengo ne bavuma baani oyinza okuvuma Tugume kubanga nze ndi kaddeyideyi gwe ne bakuvuma tofaayo vuma nga bw'oyagala naye omuntu omukulu muwa ekitiibwa kakati bano wayiswa Mufumbira abo bo engeri gye boogeramu teyandibadde nga omuntu oyogerera ekibiina ky'ebyobufuzi ekyokubiri mu ggwanga kubanga okurokompoka si kintu kirungi kurokompoka kwogera kiro nekiri oba orokompose ekintu olina okwogera ensonga ate ng'oza emitima gy'abantu munda kubanga ekibiina ky'ebyobufuzi kasita kimala okubeera nga gwe leader of opposition buli muntu yenna agwa mu opposition oba omukolaki oba gw'omukulembera era gw'omwogerera kubanga kye kibiina mulimu abantu ab'enjawulo kati bw'oba oyogerera
abasajja nga Mugisha Muntu yes noyogerera abasajja nga Besigye noyogerera nga abasajja nga bonna nga bw'obalaba oteeka kubanga byoyogera yeso sengejja tovuma muntu mukulu kubanga ebyobufuzi akalulu kamu kakulemesa okuwangula ekifo kiwandiwangula oteeka kubanga oze emitima gy'abantu ab'ebyobufuzi obakomyawo nobwobanga oli akoze ekyenkanawa ogezangako kulaba nga ng'omukomyawo kubanga akalulu ako tubeera tukeetaaga so omwami Mpuuga nobwe yandikoze ebyenkanawa tomuwalampa nnyo n'oyogera n'omuvuma n'omuvoora yogera mpola ffe nga kibiina kya Nuupu ensonga zaffe ziyimiridde wano njogera kino kubanga pulezidenti wange kyayimiriddeko kyekino ensonga n'ogigumiza n'oginyweza n'onyweza ensonga ya pulezidenti n'onyweza ensonga y'ekibiina naye ate n'otawalampa bantu kubanga ebyobufuzi tebiringa mpeta nze omukyalo wange namutwale na mirembe ojjukira naliwo kaakati ffe twakola embaga ne tugamba nti sigenda kuwasa mukyala muki mulala empeta oba okitegeera naye ebyobufuzi tebiriimu nkusibidde awo biringa bazanye ba mupiira olwaleero kaakati oli muwagizi wa Arsenal ekyo oyinza kuva mu Arsenal n'owagira Man U kituufu enkya n'owagira Liverpool enkya n'owagira Chelsea nze kyovula nze sina kyempagira nze mpagira Liverpool nze ndi wa Liverpool nnyo era nze sina gyempagira ati muno byobufuzi teriimu nkusibidde awo so teweemalaamu nnyo kubanga kyova olaba ekiseera kiri mwami Mufumbira mukuhano gwange era mukodomi wange yali mu DP je namumanyira yali musajja wa DP ng'ayogera nnyo ne bigirwa general bigirwa bambi mukwano gwange naye bona baali mu DP bona mbadde nabo era baali ne Bampuuga era baali nabo kakati ne muvaayo ate ne mwesanga kati muliwa mu Nuupu enkya muyinza kujja mufiiru mu kibiina ate kati kyendimu so okwogera empolampola n'okwogera obulungi n'obwegendereza kikulu nnyo tuli basajja bakulu olina abaana buli lwoyogera ekibi n'oyogera ku muno enkya bajja kwogera ku baana bo oba kugwe ng'ofudde ate abaana bo kibalume so twegendereze ebigambo bye twogera kyova olaba abantu banyiivu abantu balina obunyiivu bwa Museveni bwa myaka 4 omusajja akalakasa emyaka 40 omusajja atukalakase bannange n'owulira nga wenna weekyayi weebuuze Tugume yansanga nina emyaka ye yansanga nina emeka yansanga nina 8 kubanga yansanga ndi mu P5 wali mu P5 nali mu P5 mu 86 kubanga nze P7 nakikola 89 yansanga ndi mu P5 nze yansanga ndi mu senior yakubiri akati P5 obeera bujje lyennyini amazima gennyini nga tonabaako kati laba wentuuse okaddiye myaka 49 ngenda mu 5 okiraba akati nze sikyalina kyensuubira mu bukulembeze bwa President Museveni agwe bikuyiseeko akati bwebanga bimpiseeko nga ngumiikiriza ebbanga eryo kakati ffe tuli banyiivu kati abanyiivu nga tulina abatukalakase ne batutuusa ku ekyo nga banakyemalira akati ate gwe naawe n'oyagala wefule nakyemalira ate nga tubadde tukuwagira waakiri kwata ekintu otandika okutereeza ensonga abwakira abaana baffe babeere mukwesiima baliganyirwa mu bukulembeze bwo ate naawe n'otulaga nti ate naawe tutwala sayidi eri tukukolere ki tuyinza okusanga omuntu nokuba amanyi n'ogayiwa okitege tuli bakambwe so mwegendereza aboogerera abantu aboogerera ebitongole aboogerera ebibiina by'obufuzi mwogere bulungi n'abalabye nga bamujjako akakofiire naye si muganda we ye mufumbira yennyini Tugume oli mufumbira tokyamanyi mufumbira bwafaanana mwe kaakati naye erije gye mufumbira yalijjawa oli musoga osanga mufumbira basoga tebitegereka naye ng'oli namulabye n'omutwe omanye mutwe gwe teguteredde mutwe gwa mufumbira gulimu akantu bwe kati nze nagulabye tebagunyiga bulungi nga namwe bajjayo simanyi ndowooza oba maama yagira atya gulimu kano bwe kati kati nagulabye nga bwe bajjeko akakofiira nga ye mufumbira nga gwakyamamuko kakati oli si muganda we ekyo bakulimba yeye nagezaako kukyejjako kati yabadde atagenze kola kyemasaka omukyala yamupasa oluyi omukazi yamukubye oluyi omukozi yamukubye oluyi nga teyakoze bubi nedda yakoze bubi nedda nze kankubuulire abantu abamu mu Buganda sinze nakitandika ekigambo kino waliwo gamba nti gundi kamugorore ettumba
babadde bamugolola tumba bagolora tumba nze kubuulira mwogere ebigambo nga mwegendereza bwe kituuka ku kuba oluyi ekyo ate kiba kiyiseewo mukulu Tugume bino bya bufuzi uliresa omulamuzi yanyiize n'agamba gwe mwana govuma otya Ssaabasajja Kabaka n'omuyita kino n'amusiba emyaka 4 ono gundi pressure aliwa pressure bamusalidde myaka ati mwe mukyali awo musaaga abantu banyiivu pressure bamutaddeko emyaka 4 nsondaba wano ati gondeeta wano nondaga eri ensi ng'omuntu akuzanyirako nga wendi amanyu sigayiwa kakati mwe mutuzanyirako mulimu abantu abatufudde kyetuli okitegeera abatufudde kyetuli ng'omuntu eyakujja wano n'akutwala Dubai omuntu yakukwatako n'ogenda Canada n'ogenda mu America omuntu oyo yinza okumwerabira nze n'abantu bange nga 10 abali Canada nabakwatako baneerabira n'ekimanyi gye bali bakyatoba batoba ate abo twayinza kwerabira Gideon Tugume era bamanya nti Tugume yatutuusa wano gyali hati ze nyinza okwerabira Obwakabaka bwa Buganda lwakuba mukwano gwaffe gundi ani ono gwe twabeeranga naye eyamera ekiwalaata kati oyo omuveeko otanamakulu Evarisiti talina wadde akantu kaweereza obuntu bwange buno abulaba n'abusindikira ne mugamba mpaayo $10 ndi bubi ne musindikira n'ebifaananyi bye bankuba sikaani byonna yali anzizeemu atunda butunuzi bazibu oba bwe boti balina ssente nedda balina naye abantu balina omutima omubi abamu Evarisiti nga twabonaabona bawakayima bali eyo bali bweru bonna bawulira mu mboowa bajuli simba bonna tebali eyo tebaliiyo soda w'abakyala gwe twabeeranga naye aliwa tebaliiyo bonna ate nga bonna twalyanga nabo ebiberenge ne soda gwe twateekangamu amazzi nabateerako omukono nga soda tuteekamu amazzi n'abalala gwe wabavuga bonna nze nabavuganga mmotoka yange naye akati bandabawo abantu balina emitima emibi nze kankubuulire naye kakati kino ekyakutawaanya muganda wamufumbira n'omukuba ng'olowooza te tekyogera kwonoona bw'onoonyi mbeera abantu banyiivu kyobola abantu banyiivu nze nkubuulira Mpuuga ye teyakola nsobi okulya $5,000,000 Mpuuga $5,000,000 yabibba kwani mu gavumenti omanyika akati etteeka likugamba bw'oba omuntu yabbye genda ku poliisi omuwaabire it is a criminal offense omuntu okubba bw'aba yabba $5,000,000 nga mugamba nti yabba 5 alina omusango gwe waba ku poliisi ye n'ogugamba nti yabba ng'omanyi ssente ze babbye wano Kwezi Robinson nalabya akakiiko akavunanyizibwa ku mbalirira y'eggwanga nga kagamba nti nno obuwumbi 4,000 tebumanyiddwa ku mayitire kakati ezo ntono gwe singa ova ono n'ogenda ewaffe okutandikira eryantonde n'olaba amayumba ge bazimbye n'olaba enguudo ezigendayo buli azimba ennyumba ateekako n'oluguudo lwa kolansi olumutuuse wuwe nze kubuulira byenkugamba amayumba galimu amazzi agookya galimu buli kimu kyonna amayumba ge bazimbye wano mu Buganda w'abantu bakyali obubi n'ogenda wano eziroobwa abantu bakyasula mu buyumba obw'essubi n'ogenda luda abantu bali bubi naliko juzi eruweero walaba abantu bwebufaanana ate eruweero babi n'ogenda enguru n'ogenda luddawa abaana abali mu Western Uganda ewaffe entungamu banaatera okutandika okubateeka mu baasi bajje basome balabe embeera z'abantu abali mu bitundu ebirala embeera embi zebalimu abantu ze balimu abaana beeri tebamanyi nti caayi ono w'amazzi ogwebateekako caayi era tebamuyita caayi eri banywa mata zigwendayo olabe wadoloza nkulimba fe ate kakakalu ke tunywa munnanga amata togajja luddawa wano mwatandika okugeddira gafuuka muziro era Ssaabasajja Kabaka naatera okulangirira nti amata yeti guliiwo omuziro gw'amata bagenda guleeta kubanga abaana ba Buganda tebakyanywa mata ente zonna zakutubbwako ettaka baalitubbako kyembabuulira tetusiiga bukyayi twogera amazima embeera eri Buganda ekyajjawo ente zaali mu Buganda niyazirya ng'ettaka erisinga liri wano mu Buganda kituufu emwanyi ezaalinga wano zaalagawa abantu abaavuganga mwe mwasookanga okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi kiki ekyatuukawo wano ekyo lwaki temwebuuza lwaki emmere eva Ntungamo eva Mbarara eva Isinjiro kati nenanasi ziva ezavanga ebugerere kakati mwe mubadde ki tetugamba ffe tetulinako nti tulina omuntu gwe tunyiigira nedda naye tubagambako nti ebintu ebimu ebyandibadde bikolebwa abantu tebafaayo
buli omu bwafuna kyalya yenyweza bwenyweza yekka nagira kakati muno afunye just million 5 na yazimba akayumba akategerekeka oba kyabeeko kyakola n'omuddako n'omuvuma abalidde ssente benkanawa twakuba commissioner kweyo commission gye bagamba yaliko ba commissioners bameka bona bazifuna era bo bafuna bina abewaabwe wamuddeko nga waliwo ayogera ku bewaabwe tewali boogera kakati gwe bw'oba wasobola okufuna ku ssente mu kulonda kuno n'ofuna obuwumbi bumeka n'ofuna eza gavumenti obuwumbi bumeka towaako muntu n'ofuna ezaave wa Kagame akakadde kamu n'ekitundu akadoola n'otayogere Kagame yatuwa ku ssente yazuwa banooku yatuwa ku ssente lwaki yabawa yali awagira struggle kyemugamba nti Kagame yali awagira tutandise okwasa ebyama Kagame Paulo Kagame president wa Rwanda yasindika akakadde kamu n'ekitundu akadoola kayambeko katukira wani Bobiwine tiwali sente zasobola okulagamba nti nafuna sente zino abyogere nze nakugamba ebintu bye twogera bino bwe mba njogera bya bulimba bafeeyo bagambe Tugume ayogera bya bulimba abantu bagamba mbu oyogeza bukyayi anti bukyayi na kyawaani nze wano mu Buganda wensinze okubeera n'olulimi lwensinga okwogera Luganda sinna na mukwano gwange Munyankole aliwa n'omukyala gwe nawasa Musoga abaana bange wali wasobola okwogera Olunyankole nalutereza naye mirano nalwogera kati mmwe twakyawa Buganda oba twakyawa Abaganda gwe obugi na bunywange wo nga ndi mu mpale nyimpi kakati gwe nakyawa gwe Omuganda owawana nze abantu bansobera nze sinna bukyayi obukyayi mbeere ku bwani naye twogera mazima leka kusujja nyabano President Museveni ne Bobiwine ani asinze okukola obubi bannayuganda anti kakati bwogerageranya ebbanga Museveni gyatufugiddemu atukoze bubi nnyo naye Bobiwine singa engeri gyatukozeemu kati singa omwongerayo emyaka emirala 2 anaaba asinga munne ono amusinga olw'emyaka emingi Museveni wawuliddeko nga avuma memba wa palamenti ow'ekibiina kye wawuliddeko nga alina ne gwagamba nti walidde wamuwuliddeko agumira eyo mpola ayagera balye kubanga ono alya n'oli alya yemera ekola ki bannayuganda banoonya omusolo nga tuli mu kufa wulira kakati gwe mubadde mugunoonya myaka 4 mbadde mugunoonyezaani ana omuganda yali afunyeko miliyoni 5 ezaawamu ne bazoogera nti yazifunye tebazoogera anti kati anaayogera olowooza mpuga yasoose okufuna ku kasente bangi bazifunye bazifunye naye gwe leka kwefuura paapa kwefuura omukatulika kusinga paapa okiraba n'otandika okugamba gwe toyagala naye nga tukugamba gwe z'ofuna ng'obadde towaako bano miliyoni ya dola emu erimu obuwumbi 3 mu miliyoni 8 miliyoni 8 kati waziwaakwani bwe ziba zaali dola biliyoni 4 waziwaakwani kye twagala tubuuze ekyo waziwaakwani bwebanga size ezo zokka ng'ofuna eza gavumenti eziva mu gavumenti n'ofuna zino ze baasasula eza iPod n'ofuna zino ze baasasula nga beesimbawo n'ofuna eziva ebweru zonna abano ab'ebweru bonna baleeta sente tolina gye waayanjudde eri abantu towaayi nafuna zino ne tusolooza mudda tetukugamba tozifuna nedda kubanga wali mugezi yali mugezi obasinga okuva emabega wali mugezi wagenda okuyingira ebyobufuzi nga n'ennyumba ogikoze eki watundanga enjagayo gwe ne kayihura ate kati byakugira ajo yagitundanga yali agent wa General Kayihura ne General Sari nga bebatunda enjaga n'ebige by'obugaga ebirala nga yabibatwalira ebweru era ne bamuwa n'emmotoka ino tundura ye alina kaadi yaayo tundura yavaawo eno gye batiramu gundi Kawuma alina kaadi yaayo tundura bagimuwa yali ya Muzayire bagijja Kongo General Kayihura yagimujja Kongo Muzayire talina gundi agitwala ne bagimujjako ne bagiwoolu aleeta ebipapula byayo biraga nti ye obokirabo ate ffe enkolagana y'oli ne bali engeri gy'otukozeemu ffe twakwesiga n'ebyama ebimu ne tubisirikira nze Bobiwine bayido sinna buzibu naye nze ng'omuntu nze amanyi nali ngenzeeko mu makaage naye yali antuuseeko ku mulimu nemuwa ku ssente nali nkuteko miliyoni 10 ze Tugume nga nkyali bulungi nensi wa Bobiwine yeegaane nti sizimuwanga miliyoni ng'okyakola mu paromboti agenda ategeka ebivulu bye sizimuwangako tanumbanga mu ofiisi yange najja n'azinsaba nenzimuwa nadda nazimusaba zinzirize naye mwenga mukolaganye nnyo ne Bobiwine okuva emabega nga tanabeera kyali
nga ye ghetto president nga buchaman omurema nabo omuraba nga ye vice naye nazimba makama tagibona wali era nze bwe yajja mu office namugamba naye vice waliwa nangamba nti vice oyo ali eyo vice talina kalina ate nga alina ki yali asole nakulabye mu muzigo nga kinnuma namubuuza nze bwe yajja mu office yange nemugamba naye muno vice wo nabanga talina waali okitegeera kakati mu mbeera eyo twetaaga omuntu mulamu leka kwefuula nnyo mukatuliki okusinga paapa notandika okugamba banno nti omuganda muno mukatuliki muno afunye just miliyoni 5 ate nga ne banno bazifunye bali abazifuna abawaabwe nga teboogera muleme okutogera baganda bannamwe ekizibu kya wano omuganda wano taagaziza muganda munne buli walabanga ogenda kuvaayo ngaakutema enteega agarodde emabega leka munaafunye bantu bameka baliko opposition abafunye ku ssente kubanga waliwo obukadde 27 bwasooka okutambula ku Easter babawadde obukadde 10 okugenda okulya Easter na buli kimu kyonna zirimeka bwobala miliyoni 2 ziba sente meka buli mubaka mpitirivu kakati baziteekawa bwoba wabajjako miliyoni 10 gwewafuna meka mpitirivu kakati mwe bannange bwe mwagala abantu bakole ki buli bwoba ogenda ebweru vaisi wandi gwogenda naye wagenze naani kati omwana naye katonda amuwadde office ye badde efuna obuwumbi kumpi buna abadde tamujjaako badde 13 omwaka abadde tamujjaako akawumbi ne kadde ewuwe olina obukakafu ate nze kubuulira bino byenjogera mpuga abadde akwata akawumbi ne bakatwara yatuuka okubabuuza n'abagaba naye temumpa accountability nze mpeeyo nti accountability kubanga sente zalina okuza accountingira nze kankubuulire waliwo ekigenda okujja bano abaana Rubongoya Katana Nyanzi Bobiwine ne bane n'abalala waliwo ne Flavia n'abagabe ne Aisha Kabanda n'abalala n'ebisekezi ekiseera kijja kutuuka basimbibwe mu maaso g'omulamuzi okunyonyola sente z'omusolo engeri gye babadde bazikozesaamu ekyo nkikubuulira kiyinza okutwala emyaka 10 naye bagenda kusimbibwamu nebye baguze byonna Nyanzi tazimbye matiribono akora mulimu ki Nyanzi akora mulimu chairman waki wekamoja kale kabeere chairman wekamoja ali biraga ensi nti munaye sente nazijanga mu kubeera chairman wekamoja bwekitegeera bona nze nkubuulira amazima corruption ali mu maka g'omugenzi sentamu talabikanga nako naye twali amwogerako bw'olaba akataka bwe kati ke bagamba nti baguziza Museveni biliyoni 28 okaaba amaziga naye nga Museveni yabadde tagula kataka egomba yabadde alina gwasasula ssente nabyo bijja kutegeerekeka ebyo byonna mukulu tugume mwe mubijja luddawa kati ffe omulimu gwaffe nze mu mawulire nsoma investigative journalism okunoonyereza mawulire bye nasomera ku umukati gendayo olabe ze nafuna nange gye nali olabe bye nafuna na specializing mu broadcasting and investigative kubanga nze nakusookayo gendayo nze neera nasanga ovuddeyo yamawulire nagasoma nze ebintu byenjogera wano ndi na mateeka bwe mba njogera ebyobulimba oli antwale mu kooti oba kitegeera kakati bino bye mugamba nti nno constitution ya nopo eyakibalama yekyakola eno gye mwamendi nga tekola kiri kitya mukulu tugume ate tuwali amendment mu constitution okwamendinga constitution wetaaga kugenda mu kyebayita delegates conference delegates conference tetuulanga lwe lukiiko tabameruka terutuula ndiye mu lulina constitution anti constitution lwandibaddeyo wandinoonyeza abalina kaadi n'obayita bonna ne mugenda mu kisaawe ne mwerondamu obukulembeze obwo ne buyisa n'ebintu ebirala bye mulina okuyisa n'okukyusa gwe bayita auditor w'ekibiina akola books of accounts oba embalirira y'ekibiina mwetaaga kugenda mu lukiiko tabemuruka terutuulanga toyinza kutuuza lukiiko n'otayita abaatandika ekibiina tekikkirizibwa mu mateeka bakibalama bonna bakibalama abatugume bonna balina okubaayo tobayitanga kozi gwe wakitandikira mu kibalama ne kagombe nga gwe pulida waakyo kati tuliwa kakati kambuuze bagamba nti nno mu constitution enkadde tewaliwo kifo kya president mulina president gundi flaga bearer abeera president naye president yabeera flaga bearer buli gwe tulonda mu delegates conference ntono ye president yabeera flaga bearer naye ate akulembera ekibiina abeera vice president yalina amaanyi
kiringa Bungereza nti Prime Minister abeera n'amaanyi mu constitution yaffe ya NUP Vice President yabeera n'amaanyi era ye leader ekyatukozesa ekyo Kibalama yali Vice President nga President tusuubira nti Kibalama talina biwandiiko ebimutwala okwesimbawo okubeera flaga bearer yalina okusigala ku kitebe nga Vice President kakati ye kyeyakola n'akonvinsinga abadelegates aga nti nze nja kusigala wano amaanyi gonna ne bagateeka mu Vice President kakati mukulu Bobiwine amaanyi agagoba Vice President waagajjawa era asinzira mu kiwandiiko talina ne constitution tanawa asinzira ye kugambye bamuleetanga flaga bearer era Kibalama ne we yamuleeteranga flaga bearer Kibalama teyali president w'ekibiina yali vice ekibiina kyalina omukulu Nyanzi Prida eyafa kubanga yasooka yali Sekajja Nyanzi bwajja n'afa bwe yafa tiwaliwo delegates conference endala yatuula kulonda president okutuusa Kibalama ye nga vice bwe yagenda n'atuula ne mutabaniwe n'amuwaaki ekibiina naye ng'ekyamazima twali lukiiko lwonna lwatuuzibwa Kibalama ye yakola ensobi ne byakola tebiriiyo kubanga tekwaliko badelegates tekwaliko Central Executive Committee olukiiko olufuzi terwaliwo tekwaliko National Executive Committee teyaliwo kati ani yawandika minutes abaatuula baziforginga zonna zaali forged era kyova olaba olwaleero kaakati ekiri mu Electoral Commission era singa omuntu anaateekayo omusango ajja kubawangula bonna n'okusasula nkugambye bagenda mukomera sente badde bazifuna mu bukyamu kubanga ekisooka tewali minutes ze baateeka mu Electoral Commission zonna njingirire ebitabo ebyembalira byonna ebiri mu Electoral Commission byonna bijingirire ebyekibiina ye sente ze badde bafuna eza gavumenti zonna abadde bazifuna mu bukyamu zino zabadde asorooza biki byonna mu bukyamu n'okwesimbawo okwo kwali mu bukyamu ne bano abayitamu bonna bayitamu mu bukyamu ekyo nkubuulira amazima naye mwatwalayo omusango mwawandika petition mu Electoral Commission ne bagaana ogihonalinga kubanga mwali mubagambye nti sente za iPod zigendenga ku akaunti yammwe ne bagaana ozihona kigamba nti constitution bali gye balina eri forged ya kitupuli bagije mu Electoral Commission katoroza lwaki bakoze ekyo ffe kye twakola twasirika twakwata eno constitution ne tugiteeka mu Electoral Commission bateekako stamp era ngenda gikuwa abaagala abali ku mutimbagano bwe bajagala mugibawe eri yennyini ngirinawa ngenda gikuwa yonna ne bateeka Electoral Commission neteekako stamp terina constitution endala gyereeteddeko stamp fene tusirika abagenda ekakiri baali abantu 11 omusanvu n'abataano abagenda ne Kibalama baali bataano abagenda bano baali 7 wagenda Bobiwine ne kugenderako Aisha Kabanda ne kugenderako Rubongoya ne kugenderako Ssenyonyi Bisekezi ne kugenderako Nyanzi Fred ne kugenderako Nobianri ne kugenderako n'Abagabe be bagenda Kibalama yena aleeta ani era bonna nga bwe baali tekwaliko memba wa NUP teyaliko wakiri memba wa UNRP ekyasooka teyaliko ne bagenda ne batuukawo bonna baali ba people power Kibalama najja ne Kibalama Kagombe ne kujjako Kigozi ne kujjako omulala bamuyita Odinga ne kujjako omulala waliwo omulala awo eyagenda nabo ne bawera abataano ne bawera abantu 11 olwo delegates conference nebebo banna n'omusanvu sibe 11 beebo delegates conference ni mboni bagamba nti tewali na kigamba nti delegates conference yaliyo ate era ebyo ne bagenda mu Electoral Commission ne baraga bulungi nti ffe tubadde abantu 11 naye mu mwaka gumu tugenda kutuuza olukiiko olugenda okulonda obukulembeze nga constitution bwegamba n'endagaano ne basayininga omwaka bwe gwaggwako omukulu ekintu n'akitwala n'akyeza n'akola ebibye neyetuuma principal n'ava ku byokwetuuma principal n'atandika okuteekawo ba vice president bana ebitali mu mateeka n'avaawo n'atandika okuwa kaadi abantu okwesimbawo ezitali mu mateeka abantu besimbawo ne bagenda mu parliament era sente bazifuna nze nkugambye golooza nti president Museveni ekibiina kino ekya NUP takyetaaga nnyo yakimanya
era ye nanyini kyo olwaleeta oli yamuleeta ng'ekigendererwa kye yakimanyi. Twagezaako singa Prime Museveni si ye yaleeta Bobiwine yali agenda kumulemesa era twali tumumaze era naye abadde akimanyi okuva emabega yonna nti Bobiwine aliwo mu bukyamu. Twasinkana buli omu yenna yeetaagisa mu gavumenti eno nga tumunyonyola era bonna ne bakiraba nti kyali kituufu nga Bobiwine si alina kubeera pulezidenti w'ekibiina ne bali bonna tubalaga nti ebintu bye mugenda okukola byonna bifu byonna naye ne bagenda mu maaso nga gwe baagala nga balaba kati step ki gye muteekinga okulaba nti nno ekibiina kino kibaddira mu ngalo? Ku luno kooti yegenda okulamula. Kooti egenda kulamula kiri ekyaliyo abantu tebakitegeera. Omusango gwaliyo gwali gugamba bayimirize ebigenda mu maaso mu kiseera ekyo ekyokuwandiisa abakola abagenda okwesimbawo naki naye omusango ogwo gwagendayo kikeereza ate abaagutwalayo baali bammemba babiri abaali ku lukiiko olufuzi olw'NUP. So tekyali kibiina kyonna nti kyasalawo kigende mu kooti. Kati bammemba abo omulamuzi n'agamba nti aa kyemuleese kaakati olwaleero mukireese ng'obudde bukoze eki eri yali miscellaneous application kabeera katundu mu musango omunene era omusango omunene gwasigalayo gye guli n'olwaleero teguwulirwanga. Musuubira guwulira ddi? Anti kooti yemanyi weneeguteera. Akalulu ka 2026 okalaba otya mukulu Tugume? Naawe kati gw'ogenda kwesimbawo katugambe kale oli w'NUP olina mirandira ki bantu ki boolina b'ogenda okusinziirako. Lulwe kyatulemesa abantu ne bwe bagendanga ne Bobiwine yadde alina abawagizi nga n'abakuuma obubokisi tebaliiwo ng'ogenda mu kitundu nga tewali bakuuma bubokisi tewali bakuuma enkalala tebaliiwo. Kati olwaleero wabategese weebali wewalabyeko eggwanga lyonna nga tulwoyo twakunze nga ne wano mu Buganda wooli wakagoba Bashir Kazibwe n'ogoba Tebandeke n'ogamba oyo tomwetaaga n'ogoba Lwanga ow'Erugazi n'ogoba Mpuuga kakati almost buli muntu yenna oyagala mugoba n'abalala abali awo abatakyasobola kulinnya kati wa ekavule bwe kamoja. Kakati osuubiramu anagenda okunga abantu okulaba nga bateekawo embeera ey'okakanya Museveni ng'alina abantu 30 buli ku kyalo. Museveni olwo akalulu ka 2026 tamaze okawangula. Yamaze era kakati ekyo kye yali ayagala nkugambye yaze buto atandise n'okukuza kati obubaga obw'amazaalibwa obubaga obw'okujjukira bwe yawasa Janet obubaga obw'okola tomulaba kati ayambala white takyayambala kati kino luli yayambalanga kombati ng'olina okumulaba nga mugambwe. Prime Museveni tafunangako omuntu atamuwadde kizibu nga bwe yafuna Bobiwine bannanga omusajja musanyufu. Lwaki ku mulembe gwa Bobiwine tewabaddewo okwekalakaasa? Anti tasobola nga okwali ku mulembe gwa Besigye bakola endagaano. Bobiwine teyekalakaasanga era NUP ng'ekibiina ky'ebyobufuzi nowe kiba kisazeewo okukola ekintu kyonna tekikola ekintu kyonna mu Kampala, Wakiso, Mukono, Mpigi ne Masaka. Era ne bwe yali batambula lulinga bagambye nti batambula awalala wonna era edistrict ezo tebazigenda mu mwakimanya bakkiriziganya bakola endagaano ne General Sare waliwo waweera ssente baleete bamemba ba Parliament 15 luli bakola endagaano era Bobiwine tasobola kwekalakaasa. Tasobola. Zimbadde manyi nti ndo teyekalakaasa nti kubanga waliwo obuzi. Bweba kyenjogedde muwaayiriza agende ku street z'e Kampala. Tasobola kwekalakaasa nga Besigye bwakola. Tasobola bakola endagaano. Tasobola. Era luli yali alinga avaayo n'ayimirira ku gundi nga bw'atunula ebweru n'ababuuza mwe munoonya ekiwano. Omuntu w'ebyobufuzi obuuza nti banoonya ekiwano ofuluma. Ora ffe twagendanga ne tugamba nga tugende tuggyeko amasannyalaze nga ndi ne Ken Charles Deman ne Professor Joseph Hamani Mukasa Semujju. Amafuta tigatugwerako wali mu benzi ye ne tugisindika. Sirierabira lwe batutwala emisinde ne John Kone Lukyamu. Kane Lukyamuzi wali ku posta. Naye kweka wansi wa kaunta ku batabata awo. Kakati awo ate yakola bulungi. Waliwo bwe twagenda tuggyeko amasannyalaze ag'ejjinja. Twatandikira wali ku Rumu Street. Twalina ofiisi awo ku Lions Hotel. Ne tukirira tugende tuggyeko amasannyalaze ejjinja nga tugamba lwaki Rwanda erina amasannyalaze Tanzania egalina ng'ate gava wano ffe tubaguza amasannyalaze. Uganda ne tuba nga tetulina amasannyalaze gamala. Ne twekwata ekibinja nze Ken Charles Demani, Professor Joseph Hamani Mukasa Semujju,
twalina nono gundo no ali ebweru gwe twogeddeko wekiwala atakati Everest byamukama twalina ono yagenda ebweru era gundi yani Wakayima twalina n'abaana abalala nze nali kyali mu sini ey'omukaaga nkijjukira bulungi kwa advanced wali secondary school nakulabye nga natandika okulumba ne tulumba akati bwe twali tutuuka walingaku nga Nakasero polisi nejja netukuba emigo kati betukuba kyamuze yali sigadde emabega nga kilomita nga tetumanyi yefuula agenze kufuuyishaako wali fene tulowooza nti atugoberera kakati ye bwe yaranga batukubye emigo nadduka emisinde naddayo n'abula era ffe batukwatawo ne batuyoora ne batwala ku CPS kakati bwe twavaayo ne tugamba ye John Kendrick kyamuzire maani ate wabuliddewa nagaa nti kakati nze kamanda nze nandibadde mu maaso nze nabadde nduumira kuva emabega naye Lukyamuzi yatukola ebintu bingi ojjukira yaddukira enateete neyesoga amayuuni ate olwo tewaali buzibu just military yajja buzi netusanga yali eyitawo na buyisi nga tuli kukaddaala omusajja nga yayingidde naye nga ekyo kyamuwangaaza kulaba waatuuse era nze Professor Hamani okimanyi nti Lukyamuzi tebamukwatangako naye Professor Joseph Hamani Kukasa Mujju Mukama muwumuza emirembe yali musajja twasibiriranga obunyeebwa okiraba naye mu mbeera eyo nanga tunoonya okukyusa obukulembeze mu ggwanga bambi ne bamuyita omuwa ssente n'azigaana yagaana ne batuyita twegatte ku NRM ne tugaana ne tubeerawo ne tusigalawo kakati mu mbeera eyo gye tubaddemu n'olwaleero gye twandibaddewo nga tutambuza omulamwa ogw'okulanga tununula Uganda naye omwana gwe twesiga ne tugamba nti kale katukuwagire twagenda okulaba nga yambadde ekyambalo ky'amagye abantu tebabuuza ekyambalo kyeyambala ng'ali luuka ekyambalo ekyo kyamajani yakimuwa kiriwa kyonna ekyamajje yayambala ekyambalo ekitayitibwamu masasi kiriwa bulletproof ani yagireeta era anaagitereka mu kaseera kano anaagirina yavaawo naye bulletproof bagikiriza ku muntu wa bulijjo ataani wali olabyeko yesimbyewo yena ng'agyambadde oba gavumenti yagimuwa okusobola mu protectinga nga waliwo okukitegeera nti aba opposition bakitegedde nti ate akolera oli bayinza okumutuusaako obulabe era ne bamuwa bamuntu nsolo abamutambulirangako era kyova nakugamba bamuwa bamuntu nsolo nobwe yavaawo n'agenda ekalangala ye bamuleetera mu nnyonyi ne bamuntu nsolo ye abalala basigadde abo basuulibwa mu nnyanja ne kakati abalala bakyali ekyabbalamu okusaba olukalala Joel Ssennyonyi bayimbule abaana ba Nuupu olaba nga kyabadde kituufu ng'ate gavumenti imanyi abaana be yakwata anti kakati ye balamu nga ye musajja watu talulina lukalala olwo naye olukalala olwasooka lwaliwo abantu 5 ne basalawo ne bagamba nti abamu bateereddwa ne bafuuka abantu 34 ne bava ku bantu 34 ne badda mu 18 ati minisita bw'asaba aleeta olukalala lw'okakasa nti tonafuna bantu abo nze ngende babayimbule taba mukyamu gwe bw'oba ogamba nti bali mu mikono gya gavumenti ate ng'omanya abantu abo lwaki toyagala babayimbule bali be bayimbula baali bameka era bebaani era basigalawo bebaani nze nasaba Museveni abayimbule leeta nze ngenda babayimbule lwaki osuubira Ssennyonyi agaana okuwaayo olukalala ate nga luli Mpuuga yakwata olukalala n'aluwaayo lwaki Ssennyonyi tayagala kuwaayo olukalala lw'abaana bayimbulwa abamu babayimbula kwabo babayimbula lwaki tebabeeditinga ne bawaayo olwabo abatannaba kuyimbulwa anti kakati ye omuntu ali mu ntebe ya Mpuuga kati ye Ssennyonyi kati yalina okuba nga awaayo yagaanira ki oli akugambye nti leeta ngende nyamba omuntu waali abantu abamanyi betumanyi abali mu kooti maaso abamu betulaba n'abakyala abaliyo bakamala emyaka 2 n'ekitundu amazima gennyini lwaki twagala bafulume ofunye chance ogamba nti katuteese n'omusajja bafulume ogaanira ki ono minisita mulamba ye wadde agambe katutaasa abaana kati gwogaanira ki neze sibitegeera ononsonyiwa nze sibitegeera kubanga kyagenda okukola agenda mu bazadde bali ababaana abo ab'eŋŋanda anti kakati era gavumenti kyeyandikoze yandibadde erangirira nega nti abantu mwenna abaabulwako abantu bamwe nga musuubira bali mu makomera mujje mutuwe amannya g'abantu abo anti mulimu abaza emisango gye bakyalina okukola ki okumanya anti nga bakumanya nti gwe twakuggulako guno waliwo abeekalakaasa obwekalakaasa bambi nga bali kitalya mulimu n'abateekalakaasa naye nga babakwata abamu baabula na ssente zakubajjayo ez'okubeeyimirira zezagaana wano nabagamba wano ng'ogenze ku lwe awagenda e Butambala waliwo komera awo liri awo wansi awo
ekkomero lirimu abantu baffe okumpi nga 20 aba opposition sente zaagaana ez'okuba emitwalo 2 emitwalo 10 zaagaana naye bano bali ku buwumbi kati pulezidenti bwe bayagala okuta anti obo babate bonna babate n'oli bwakusaba olukalala lumuwe bw'oba olirina bw'oba tolulina era bajja bbata era mugambe nti sirina lukalala naye tukozese formula eno tulabe ng'abantu abo bateebwa era nze ngenda kusinkana Barabu omukulu ow'ekitiibwa ngenda kumunoonya gy'ali musinkane beemanyi we bali mugambe nti babamu bali wano mujje tugende era bw'anaalemererwa okubata ate naye tumubuuze watugamba osobola okuta abantu kubanga yandibandiwaddeyo olukalala gavumenti n'egaana okubata awo gavumenti ne tugiteeka ku nninga abaana abo era bwe tutakola abo ate saagala bate bano bokka ba NUP waliyo abaana abaasibibwa mu biseera bya Sebagala bakyaliyo gye bali eruzira abamu baabata ne bagaana okufulwa bagaa tetuna gye tulaga nga tebaine batandikirewa bafuuka abakozi ba pulizoni babawaayo akasente akatonotono n'emmere weeri yadde basula bubi naye baasigalayo babawooba siringi 4 buli lunaku baasigala eyo bali eyo ekyo byonna temubimanyi mulimu abalala bali wano ekitalya abaana gye bali kakati engeri gye bagenda okusengula ekkomera ly'eruzira tebasenguliramu abaana abaali abasebagala abaana abaali bawagira Besigye abaana abo tubajjeyo n'ebiseera bya Ssemwogerere nabo gye bali bakaddiye myaka mikadde nnyo bakaddiye bonna bali eyo owulidde abaana bwe twali twekalakasa nabo mu 96 nze nga nkyasoma abaana abamu gye bali sengendayo nembalaba neno nembalaba baguma bafuuka bakozi bonna bakadde oli tawasanga tafumbirwanga talina nyumba talina watandikira n'abeewaka ewaabwe baamanya nti baafa kakati akole ki yenna mukadde ali eyo omukolere ki kati gwe bw'ogamba n'ogamba tebabata twandibadde tulina omulamwa ogugamba nti katuyite buli muntu yenna katusabe buli muntu yenna ali mukomera ng'asibibwa ebyobufuzi ebitaliimu ateebwe bonna babate naye gweoyiwagira ki abannamasaka okuba mufumbira abannamasaka anti kakati kugambye abantu banyiivu lwaki weetwala mu bantu b'omanyi nti ovuma lwaki olowooza mukama wo baamuleetera emmotoka etayitibwamu masasi baleme okutuukibwako obuzibu naawe akuweeyo akamotoka munange mufumbira oyo omulaba asiiba wali kula bonita nekyemisana naye afuna omusaala nekyemisana NUP emusasula omusaala baali bamuwadde bamusasula akadde kamu emitwalo 8 Luwongoya n'azisala amuwa akakadde Luwongoya g'omumanyi gwe naye alina n'emmotoka alina emmotoka ki yagivunye ddi umufumbira atalina motoka abadde asiiba wali kula bonita nga nekyemisana talina ne ofiisi nga tebamukiza kulinnya naye yadde mu ofiisi talina ofiisi ku NUP NUP alina ofiisi y'omwogezi w'ekibiina baba yagifunye ku luno Katonda yeebazibwe mufumbira webale kufuna emmotoka ne ofiisi naye tobadde nayo nze mufumbira amumanyi tubadde ffe n'ebbanga ddene era tannakyasobola kunjogerako nze Tugume kubanga amanyi byemanyi ku ye bingi era sinza bambi mwana watu nze oli mukodomi wange ava Busoga sisobola nze kumwogerako kibi sobola naye nze mugamba nti NUP naye Kyagulanyi yamusuula General Bijirwa ebanga lyamaze nga akolera NUP mu Busoga katalulwe bakamugoba emirundi 7 ate kati bwebagoba Bijirwa bwe baza musajja watu General Bijirwa imumanyi nateekako akakofiira bamusibye bamukoze batya omusajja watu ne Kyagulanyi amuli bubi kati nemwagala abantu bakoleki kati yebigirwa bamulanga ki anti ate bamulanga ki buli lwayogera nagaba bannange omusajja mbeera eno mumpeeyo wakira akasente mobilizinga funa otufuta kubanga akamotoka abebweru bakamusondera akamyufu naga nti bane mumpeeyo otufuta nga bagamba nti obuuzangaani nga Bijirwa bagoba bakamugwa emirundi 7 bigirwa nga ayina ekisiraani obakitegeera hati mwagala abantu bakoleki abantu banyiivu gende Busoga bawandiika ekiwandiiko bagamba nti ebintu ebigenda mu maaso ekibiina engeri gye mukitwalamu tekitaabitegeera banyiivu enkya bayinza okutuuka ne bakuba oluyi ng'ogenze Busoga akati mwe olina okubaako okwegendereza oga nti kambeere mu kamotoka kange bwe bangenze ewa Masaka ŋŋendeyo nga nina abantu abakola ki wakira bakukuumako naye akati gwogenze bwotyo yo onoonyayo ki munoonya ki muzunga oli wano oli mu America oli luddawa oliwa yakati gwe mufumbira omwogezi w'ekibiina wali owuliddeko nti mukama wa mutwalako yadde ebweru yali alinnyeeko kunyonyi mufumbira kyogamba nti tebagenda ate waliwo conference gye yali agenzeemu gw'omanye enaku gye bali mugwe ku headquarter gwe ogimanyi mwene gw'osaaga
gomanya abaana abakaaba abakolanga ne Kyagulanyi n'abali ku headquarter abaana abandi badde bakola obulimu obutonotono kyogamba nti president tabawa ssente oli ku ssente muveeko nze nabagamba Kyagulanyi yeddeko yeetereeze abantu baali bamwagadde naye erinnya lye lyonoonese olw'ensonga yaki olw'ensonga mukodo nnyo yawa baganda be bokka era bazimbidde amayumba bawasiza abakyala mpozi nabemwetoolodde nga Edi Mutwe era nabo abakazi bagenze okuleeta abakazi nga mukyala woono yalina okumuleetera abanalwanda bonna ababeetoolodde bonna bw'otawasa munalwanda tobeerako nkyogera soogera bwa tribal wanga nange jajjanga omukyala azaala taata yafa Rwanda nze nabagambye nze sirina ggwanga oli musaayi mutabike ndi musaayi mutabike moru Tanzania ne moru Chini ne moru Nyankole namuruki mukiga ahati ate n'abaana kati nze ombalirewa naye oli bw'otawasa munalwanda omukyala tomuleeta ate bw'omuleeta nga bakukolera embaga bonna babuuze banubiyanirwi balina baana bonna Edi Mutwe yagenze ng'asiibulira abasiraamu n'agamba nti bo basiiba ebintu ebyenjawulo era yagambye nti Edi Mutwe ye yasiibye ennyonyi tagenda kulinnya nnyonyi Bobiwine yakyogere n'agamba nti okumanya nti basiibye nnyo ye Edi Mutwe tagenda kulinnya nnyonyi mu kisiibo kino tusanga kiweddeko yali agirinnyeko Edi Mutwe kwasiiba agenda n'omukulu oyo be badressinga ne gazalengi z'abazungu tobalabanga kagambo kikolekera abalabi baffe mukulu Tugume nze abalabi baffe saagala babeere awo bagambe nti tujja wano kuwa Bobiwine nedda era ebyabadde bindeese byabadde birala naye olw'okuba nti embeera gye tulimu n'ennyiike n'omutima omunyiikaavu mu mbeera gye batuyisizaamu be twali tulowooza nti banaakola enteekateeka eneetereza eggwanga Uganda yetuleetera ebyo kubanga nze Tugume kati nze nkyafunye eki mu ggwanga lino Uganda n'omwana wange tanakyagenda kufunamu kubanga era bano bagenda kubufuula obwakabaka era Pulezidenti Museveni oluvaako ye yeeteeseteese era mutandike okumulaba kati ekintu agenda kikwasa mutabaniiwe era ye opposition number 2 era bw'anaaba avuddeko muzukulu we oli bwenabagamba agenda kuddako ebyo emyaka 10 munaaba mukyaliwo ate kakati anaaba abasaasidde nobwayagala akikwasa sale wano osobola omuwangula gonga yaze hati muri awo muri mukusengura abafu jajja eyagula eka 10 n'azireka wano e Kampala musengudde katatuse nakasongora Yesu bw'akomawo n'azuukira n'asanga ali nakasongora libakolera ki kyovula emirembe tegiri wano mu Buganda teri muntu asengura abafu taliiwo hati mwe bye mukola byonna mubikole abali ebweru mukole bye mukola mutegeere nti embeera gye tulimu kati mbi tunoonya gye tulaga tetulabayo naye Kyagulanyi talina maanyi gawangula Museveni ku luno talina ate gali wakati ate amaanyi gamugweredde ddala bwe yagenda Hoima yajjayo obululu bumeka mu by election bwe yagenze Ejindi yajjayo bumeka twajjeyo 727 si katono tusembe tutubadde ba 2 mu kusemba twabadde ba 5 twali katono tusembe hati obuwagizi bukyali luddawo by election zona ezigize zona tezitukubye hati muve mu bintu by'okusaaga ebibiina by'obufuzi byetaaga kukuŋŋaanya abantu ab'enjawulo nga tonnagoyogerera kino obusiraamu kyovula bwe bukugamba nti muno bw'aba nga abbye wali ne bajja nga bamugoba sooka omukweke omugamba akuni musilimu ali musilimu nti omusiraamu abeera muganda wa musiraamu munne era namugamba sooka obeereko wali ekyosi kiyite bwe bamala okugenda mutuuze mu ddujja omugambe nti kyokoze si kituufu bwokitegeera kyokoze si kituufu tokidangamu naye nga abalabe bakoze eki bagenza abandi musse gwe agamba nti olwanyisa enguzi ng'ogirwanyisiza ku mpuuga nga mpuuga bakola omulimu ne tufuna ababaka kumpa 56 mu Buganda kakati n'ababaka abaganda obagobye nga weefuula nti gwasinga okulwanyisa enguzi akati ozimba kibiina oba okolera muntu mulala ekibiina okisse omuntu abasinga okulya enguzi omanyi gye bali ani gwe olwanyisiza bwotyo yaani lwaki temwakoze petition mu kooti ne mugamba nti bonna baalya ssente ezo bonna tubakwate bakomissionazi bonna oba tubagobe ku bakomisiona okusinga okusitikinga ku mpuuga yekka just okuba yafunye obusente kubanga bali abalala siwulira nga baboogerako anaabogerako
nemwe mulemesa omuntu wamwe kubako watuuka ate si kyekyo kyokka nze omuganda wawo nolubwe mukola ddiiro ne mugaa tufunye akatakatunde omuganda avaayo n'alemesa munne kufuna ssente wakkiriza zitwalibwa omuntu omulala naye ennaku zino mpuga ng'atiitira nnyo n'Anita Amongo tagenda mu NRM ebya NRM muleke Anita Amongo yali mu FDC bwe yagenda agendawa nze kankubuulire ebintu bino ebyobufuzi byakubaza oba kitegeera kakati goguwa omuntu nga mpuuga ng'akiraba akalulu kawa muwoozi kati paaso gikubira muwoozi yabeerewaawo akola atya abeerewaawo akola atya tuli bana byabufuzi nze mugambe kati nkadiye ngenda kuvaamu nga sifuuse kyenfuuse okiraba nandiweerezaako mu gavumenti yange ate bw'ofuna chance okola otya mutumazeemu amaanyi ne mutumaramu ebitiibwa era tutuusa okukola ki NRM si kibiina ky'abatujju akikulembera yatuleetedde embeera eno eyakanayo cyane kakati mawo oyinza ogamba nti mawo yakola ensobi okugenda wa Museveni yandikoze atya nga mwamuma akalulu nga ye pulezidenti wa DP mirundi ena yandikoze ekyo ati Besigye mulowooza gyali musanyufu yatandise okutalaaga eggwanga kakati bwe munakola nga yeebuuza ku bantu babatandikawo ekibiina ekipya ekibiina kikolemu ki myaka 7 ogenda mu 8 okole ki okyalina amaanyi agakola ekibiina eyo embeera gye mututuusizaako nti ebintu bye mukola mpuuga ne buganda alina Anita Amongo mpuuga engeri gy'azanyamu ebyobufuzi abizanya bayira we ye muntu asobodde okwanga asobodde okuzanya ebyobufuzi nga n'ababaka be abamu tebafunye ebizibu bingi oba kitegeera abo abasajja boolaba ne Anita Amongo waabwe basobola okukulemesa okukola ekintu kyonna Linda Ssenyonyi mu myaka 2 egiddako onoomuwulira gyowarabye endulu gyabadde bakwanga bamulemesa okwogera ekyo kikulaga batandise oteeka okwanga oba omukulembeze era bamuŋŋodde nnyo ababaka nze nkubuulira bw'oba omukulembeze w'ebyobufuzi olina okubanga okolagana ne bano wano okukutta tekirimu yadde dakiika nze babadde banzise nga nzira ki nze Tugume nina ki tewali kakati gwe Ssenyonyi omwana omuto emyaka ndowooza 38 oba 4 w'olubanga olina emyaka 4 owetaaga ebintu okubikwata mu mpola ebyobufuzi bye tulimu kati byakuteesa Moyi yavaako nga bateesezza Mandela okufuuka pulezidenti wa South Africa abazungu baali balemeddewo yes wano wane Congo Kabila okuvaako tuule butuuzi yaali byakuteesa wano e Rwanda ate abanyarwanda baalwana ne bagenda naye bwe baatuuka baateesa ne Bizimungu omuhutu gwe va mu bintu by'okusaaga wano oli bw'olaba ng'akulemeddeko ng'alemye teesa tulabe eggwanga litambule litya batujja musobola alina emmundu alina ssente alina abantu alina buli kimu gwe tolina yadde muntu g'osobola okuba bwame kamanda kati singa olwaliro kakati katugambe no bwaba mpuuga n'abapulezidenti wa Uganda ani gwasobola okuwambe bwame kamanda tolina muntu gwe wasoma naye ntono nasoma naye at least ali ku ddaala lya Kano ngenda mupromotinga ntobono nasoma naye amateeka ngenda mufuula Anthony General tolina ate abantu bobadde nabo je babadde mukuba n'ab'emiziki ogenda kuleeta full figure abeere prime minister mubeere serious mwe mukola abantu bobadde nabo baba kuba emiziki oteeka kubanga osooka kukola mikwano n'okola emikwano gy'abatuguma abayivu noma ntuguma ajja kuleeterayo emirala basadriga bampuuga baanaabo be bakuleetera abantu abatuufu ate kati ekizibu ekiriwo abantu batya lwaki batya bavuma okuvuma kwasusse anti tukiraba kakati abayivu tebaagala byakubavuma kakati kirasi eyo evuma yene kwate gwanga mwagala kuleeta Haiti ntumwe mujjako obukulembeze buli omu abeere n'akakundike eggwanga litabanguke mwagala kuleeta ebiri Somalia bye mwagala kuleeta ebiri Libya oba ebiri Iraq twetaaga eggwanga eritebenkedde mu kiseera kino kya kutebenkaza gwanga nga tuteesaganya nga tutambula bulungi kyova olaba mpuuga kati asobola okwogera nani tuteeka okukyusa eggwanga lino nga tuli munda tuteeka okukyusa eggwanga lino nga ffena tuteesaganya naye bw'oba olowooza ng'omusajja okutandikira ku kapiteni abasajja bonna teri muntu gw'osobola okuwa bwame kamanda tolina mu poliisi yane gwasoma naye tolina muntu yenna yadde gwakola ki gono weepanka ogenda kukola otya nze ng'ogyeko Prime Museveni kati tandika kwame kamanda General Muhoozi mbuuliraayo g'ogamba tuwa oyo
tandikira ku Inspector General Police n'omugamba tuwoyo agenda okukiririzaamu gogamba bona ngenda kubajjawo oteeke waani kati abasajja nga bakyali nga bakoze ebintu abasajja babbye bona bagaga ebintu byabwe tebagala byonooneke kyo kitegeeza bajja kulwana okulanga balemezaawo ki abantu bagambe nti nedda ojja kusigaza ebintu byo oba okitegeera tobalaga bukambwe batuwagiremuko naye obukambwe bwe muleeta okuvuma kwe muvuma temusobola kujjawo bantu bano temusobola nze tugume kati wendaba kati mu kiseera kino tulina okukozesa methode endala bwe tunaalemera ku methode eno egamba ntugenda kubajjawo tugenda ntebe mu ntebe abasajja tebagenda kuvaamu Museveni agenda kikwata akisuulire mutabani wa kisuulire ate abasigadde tukoowe mpeze emyaka 6 bangambe tugume kaakano tandikira wano nange ndabe ng'omwana wange agenda kufa nga bwenfudde nange ntandikirawo mugambe nti onootandikirawo so njagala kubasiibula mmwe abatulaba bwebwe mubamuvuma mumanye gye tulaga myaka naffe nga tulwana mwaba mwakazaalibwa neffe tumaze emyaka nga tuli mu lutalo olw'okukyusa Uganda ebintu bikoze eki biganye omusajja tagenda tugenze okulaba nga nammwe bituleeta mu myaka emito nga tulowooza nti mwandikyusizza ate mukuba gundi goro muzikuba nga mukola ki nga mweteba bweteebi ate bife mu rugo baffe akati nze wendabye kati wekituuse Uganda etulemye omusajja agenda kutufuga emyaka 10 oba mulowooza Museveni agenda kufa kati bawangala emyaka nga 15 taata we yafiira ku myaka 12 ate nga tali mu bukulembeze talina nabamukuba biyiso byakumwongerayo ono kaalina obukulembeze ne ssente n'amagye n'abadokita ab'enjawulo ayinza okuleeta n'omuyisirayiri n'amuleeta wano kumala mwezi mulamba agenda kwangala myaka nga 10 kaakati bagenda kutufuga ye ne mutabani we n'omuzukulu myaka 10 era ndowooza Uganda betugenda gifuula kati tugifuula obwakabaka bwakaguta ekyo kibeere nga kiweetu we kikomye tweyanziza nnyo mukulu Tugume tweyanzeege otuwadde ebigabo birungi ayina amatu ag'okuwulira awulire atalina amatu alekeyo tujja bakomezaawo mukulu Tugume wiiki ejja koro nga njogera ku bintu birala sidda ku bino bya Bobiwine bakwagala obabuulira olugendo engeri gye wava mu Uganda South Africa tebakimanya olugendo bakimanya nti natambulira ku kaato baagala ebyo byonna bye tugenda okwogera omulundi ogujja namala ennaku 2 nga ndi ku mazzi ku Lake Victoria ate nga nyambadde ng'omukazi kale era bandaba n'ekifaananyi kyenina ibwe nayambala gomesi ng'omukazi bagamba nali kakazi kalungi anti wali keeru baali bansiima nnyo kale